الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها عادلا جبارا وملكا قادرا قهارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الإله على النور الذي ظهر لنا بشهر ربيع الأول اشتهر. أضاءت الأرض نورا يوم مولده وأصبح الكون من أنفاسه عطرا. هو الذي نارت الدنيا بطلعته وسره في قلوب العارفين سرى. من بطن آمنة للعالمين بدأ مولود حسن سناه يخجل القمر. جاءت ملائكة الرحمن تشهده كيما تمتع من أنواره النظر. وطافوا به الأرض والأكوان أجمعها ليشهد الناس سرا كان مستترا. وأخبروا أمه بأن الذي حملت بفخره عز قدر البيت وافتخر. هو الذي كل من في الكون يعشقه ويطرب الصب معناه إذا ذكر. هذا نبي هذا يتيم فقير زانه شرف. من أجله تكرم الأيتام والفقراء. هذا النبي الذي لولا جلالته لم يخلق الخلق لا جنا ولا بشرا. هذا النبي الذي من زار حجرته نال الهنا والمنى والسؤل والوطر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الميامين ومن اقتفى بأثره وأثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. tumtendereza owekitiibwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ni matenda amajjuvu. Tumsaba Mungu subhanahu wa ta'ala mu mwezi gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'omukwano gwe tuyina eri omubaka we. Tumsaba Allah subhanahu wa ta'ala an yajma'ana ma'ahu fil jinan. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugatte n'omubaka mu jjanaye ey'ekitiibwa fa innahu awwalu man yadkhuluha. Kubanga omubaka alayhi salatu wassalam yagenda okusooka okugiyingira. Wa an yadkhilna ma'ahu qusura aljinan. Tumsaba Mungu subhanahu wa ta'ala atuyingize ne nabbi waffe embiri z'omujjana fa innahu awwalu man yanziluha. Kubanga omutanda wa Mungu subhanahu wa ta'ala yagenda okusooka okuziyingira. Tumsaba Mungu subhanahu wa ta'ala atuteeke mbaddu be nabbi sallallahu alayhi wa sallam banaawolereza. Omusajja lumu yajja eri ewa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya rasulallahi mata saa. Owange gwe omubaka wa Mungu subhanahu wa ta'ala ekiyama kigenda kubeerayo ddi? Otusomesezza ku lunaku olusembayo ne lugenda kubeerayo ddi? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amwenya. Kyava yabuuza omusajja ono n'amugamba nti bima a'datta laha. N'amugamba olunaku lw'obuuza gwe olumanyi obuzito lwalo. Gy'entanda ki gy'oyina gy'ogenda okulaga Allah ku lunaku olwo? N'agamba ekituufu nabbi we ndabamu eswala zange ndaba nga teziina nkizo esobola kuyimirira mu maaso ga Allah. We ndabamu okusiiba kwange nako ndaba nga kunafu nnyo. N'ayogera ekigambo ekinene n'agamba nti walakinni uhibbu llaha wa rasulah. N'amugamba naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam njagala Mungu subhanahu wa ta'ala n'omubaka we nabbi alayhi salatu wassalam
Anas anyumya hadithi n'agamba nabbi kyava yamwenya n'agamba nti anta ma'a man ahbabta, n'amugamba nkuwa amawulire g'essanyu wekibanga ky'oyina kyokka mukwano eri Allah na mubaka we, kukakasa nti ogenda kubeera wamu n'oyo gw'oyinako omukwano. Saba Allah subhanahu wa ta'ala fenna abakuŋŋaanye wano omukwano gwe tulina ku nabbi Allah atuteeke mu bantu be. Allahumma zirako okusayira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tusaba Allah asitule ekitiibwa kye. Allah yongere amaanyi ge yateeka mu kukola da'wa. Mungu subhanahu wa ta'ala amusiime, ate naffe atuwe okubeera nga tutambulira ku sunna ze n'enkola ze. Ab'ebitiibwa abakuŋŋaanye wano nga bwe babategeezezza mu bigambo ebyakulembedde, tuli mwezi abamanyi abasinga gwe beegattako nti nabbi alayhi salatu wassalamu mwe yazaalibwa. Mukkirize tuddeyo mu byafaayo wakati mu kwanukula ekibuuzo ekigamba kisaanidde eri likulli mu'minin muwahhid, omukkiriza yenna yakeera ku makya nakkiriza Allah n'omubaka we. Omwezi nabbi alayhi salatu wassalamu gwe yazaalibwamu kisaanidde okuguwa ekitiibwa, kisaanidde okubeera nga tukuŋŋaana ne twejjukanya ku kitiibwa kya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oba nedda ekisookera ddala mukimanye nti nabbi alayhi salatu wassalamu nga tannaba kujja, Mungu subhanahu wa ta'ala yateekateeka okujja kwa nabbi waffe. Allah yakuteekateekanga naffe tetunnaba kutondebwa, Mungu subhanahu wa ta'ala n'akuteekateeka. Okumanyanga Allah yateekateeka okujja kwa nabbi alayhi salatu wassalamu, yateekateeka obwa nabbi bwe, era Mungu subhanahu wa ta'ala n'abukakasa ne bukakata nga n'omwoyo gwa kitaffe Adamu alayhi salatu wassalamu tegunnatuula mu mubiri gwe. Nabbi alayhi salatu wassalamu ye kennyini atunyumiza mu bigambo bye ebitunyumizwa sahaba gwe bayita ebitunyumizibwa sahabiyul jalil nabbi alayhi salatu wassalamu Irbad ibn Sariya agamba nti nabbi alayhi salatu wassalamu yayogera ebigambo bino, yagamba nti inni abdullah, Allah yantonda nga ndi muddu wamu, nga ndi muddu we, nga ngenda kubeera nga musaavinga. Naye n'ayogera ekigambo n'agamba nti wa khatamun nabiyyin, ate Mungu subhanahu wa ta'ala n'ateekateeka nga nze agenda okutumibwa nga nabbi asembayo, nga nze agenda okubeera siru y'abannabbi bonna. Wa abi munjadilun fi tinatihi sallallahu alayhi wa sallam, n'agamba nga ne kitange Adamu alayhi salatu wassalam omwoyo gwe tegunnabeera nga Allah agutuuza mu mubiri gwe. Allah n'ateekateeka n'akoona mu sitampu obwannabbi nga n'omwoyo gwa kitaffe Adamu tegunnabatuula mu mubiri gwe sallallahu alayhi wa sallam. Mu riwaaya endala nabbi baamubuuza, omusajja amubuuza n'amugamba nti mata wajabat laka nubuwati ya rasulallah, nabbi wa Allah obwannabbi bwo Allah yabukakata ddi ne bukakata, Allah yabuteekateeka ddi? N'agamba nti baina khalqi abi Adam wa nafkhi ruuhi fihi, n'agamba wakati w'okutondebwa kwa kitange Adam n'okubeera nga Allah amufuuwamu omwoyo. Wekiba nti Allah yajja ateekateeka okujja kwa nabbi oyo ow'ekitiibwa nga n'omwoyo gwa kitaffe Adamu tegunnatuula mu mubiri, kitegeeza olunaku n'omwezi Mungu subhanahu wa ta'ala gwe yamwolesa eri ensi tegusobola kubeera ng'emyezi egisigadde. Abakkiriza kitukakatako okubeera nga tuzza obujja ekitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'atakomaoko n'ajja nga amulanga mu bannabbi abaakulembera. Nabbi mu hadithi yemu gye ggwerako yabagamba nti wa ana da'watu abi Ibrahim, kitange Ibrahimu ng'ali mu luwonko lw'e Makka, ng'ali mu lusenyu lw'e Makka, yasaba Allah n'agamba wab'ath fihim rasula, Allah nkusaba abantu bano abagenda owangalira wano wendese famire yange obatumamu omubaka. Abaali bavunula Qur'ani bagamba baali bategeezaamu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'atakomaawo n'agamba wa bisharatu Isa, era okujja kwange Isa alayhi salatu wassalam yagawanga amawulire ag'essanyu mu bantu be yali awangaliramu, Allah be yamutumamu. N'agamba n'akootinga aya ya Mungu subhanahu wa ta'ala egamba wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, era Mungu subhanahu wa ta'ala ampadde mbategeeza amawulire ag'essanyu, waliwo omubaka agenda okujja ng'agenda kuba ayitibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi. Oyo nabbi ajja ng'alangibwa bw'atyo mu bitiibwa, omwezi gwe n'olunaku lwe yazaalibwako lutuuka abasiraamu tusirike. Ddala ddala kimala okusiiba Mande abasiraamu nga tetubategeeza mutume yaani.
nga tetubajjukiza ekitiibwa Allah kye yawa nabbi alayhi salatu wassalamu. Allah n'amwongera ekitiibwa nga tannaba nno nakuzaalibwa, awo wonna tuli mu mbeera nga tannaba nakuzaalibwa. Allah n'amwongera ekitiibwa, n'akola endagaano na buli nabbi yenna nti singa kale nkuwa obuwangaazi n'owangaala paka ku kiseera kya nabbi, bino wammanga bikukakatako, latu'minunna bihi wala tansurunna. Olina okubeera ng'omukkiriza ate olina okumutaasa. Allah agamba mu suratu Ali Imran, yagamba nti wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin, ono nabbi gwe twogerako Allah yakola endagaano ne bannabbi bonna nga naye tannaba kuzaalibwa. N'agamba lama ataitukum min kitabin wa hikma, wennaabamba wadde amateeka gange n'ebitabo byange, thumma ja'akum rasul, oluvannyuma ne mujjira omubaka, latu'minunna bihi wala tansurunna, munaamukkiriza era munaamutaasa. Nga bategeeza nabbi Muhammad sallallahu n'abagamba mukkiriza era tukakase endagaano eyo. Ababaka bonna aba Mungu subhanahu wa ta'ala ne bagamba qalu aqrarna, bonna ne babeera nga bakkiriza. Era Imam Ibn Kathir we yali akomentinga ku aya eyo yagamba ti yukhbiru Allahu ta'ala, Allah atunyumiza mu bigambo bino eby'ekitiibwa, annahu akhadha mithaqa kulli nabiyyin ba'athahu min ladun Adam alayhi salatu wassalam ila Isa alayhi salatu wassalam. Allah yakola endagaano ne bannabbi bonna okuva ku kitaffe Adam paka ku Isa alayhi salatu wassalam. Singa onaasangibwawo nabbi nga nkuwadde amateeka gange, ekinaakukakatako kumukkiriza na kumutaasa, oyo Allah gwajjalaga nti wa kitiibwa. Omwezi gwaneeyolekeramu tegusobola kubeera nga myezi gisigadde. Era nabbi alayhi salatu wassalamu mu bigambo bye n'ayogera ekigambo ekinene, n'agamba nti law kaana Musa bni Imrana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Yagamba okumanyanga Allah yampa ekitiibwa, newe yalibadde muganda wange Musa mutabani wa Imurani nga mulamu ku mulembe guno, baswahaba mbategeeza, n'abagamba nti ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, tewali kyali mumalidde okujjako okubeera nga ngoberera nabbi sallallahu alayhi wasallam. Allah n'atakomaawo, n'ateekateeka nabbi alayhi salatu wassalam, fataqallaba fi aslabi salihin. Allah n'ateekateeka olulyo. Allah we yali alonda olulyo lwa nabbi, yamekinga sure nti nabbi agenda kutambulira ku migongo gy'abalongoofu. Era nabbi alayhi salatu wassalam Allah n'amuwa olulyo olukyasinze ng'ateekateeka okujja kwe n'ekitiibwa kye. Nabbi alayhi salatu wassalam kennyini mu bigambo yagamba nti inna Allaha astafa Kanaana min waladi Ismail. Allah yasitula famire ya Kanaana mu baana ba Ismaili. Ismaili jjukira nti mutabani wa jjajjaffe oba kitaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam. N'agamba wastafa min Kanaana Quraishan, mu famire y'Abakanaana najja mu famire y'ekitiibwa gye bayita ey'Abakuraishi. Wastafa min Quraishin bani Hashim, mu famire y'Abakuraishi najja mu kika ky'Abakuraishi najja mu famire y'Ababanu Hashim. N'agamba wastafani min bani Hashim, n'agamba nange Mungu nampa ekitiibwa n'ansitula okuva mu Babanu Hashim. Nabbi n'agamba fa ana khairukum baita wa khairukum nasaba, n'agamba Allah n'annonda nga nze asinga ennyumba ey'ekitiibwa ate nga nze asinga olulyo olw'ekitiibwa. Awo wonna Mungu subhanahu wa ta'ala ajja ateekateeka okujja kwa nabbi we alayhi salatu wassalam. Ku lunaku nabbi alayhi salatu wassalam lwe yazaalibwa, Allah yabeera nga ateekawo embeera, era bingi nnyo ebyalabika ku lunaku nga bakama baffe bagenda otusomera. Era tubasaba nga tumaze okusaala tutebenkere twogere ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, batunyumize biki ebyaliwo, kubanga nze eddakiika ze bampadde sobola kubyogerako byonna ne biggwawo. Naye ebimu ku byaliwo nga nabbi sallallahu alayhi wasallam azaalibwa, Muhammad bin Ishaq oyo we tumwogerako, y'omu ku basajja abanyikiza wiino ku byafaayo. Ebyafaayo yabiwa obudde, naye yayogera ku lunaku nabbi lwe yazaalibwa. Kino omukkiriza yenna ayina kullu qalbin salim, omutima omulamu, ategeere nga baganda baffe bagamba nti ffe olunaku lwe yazaalibwa terutukwatako. Allahu akbar. N'omwezi gwe yazaalibwa tebitukwatako. Nga bino byabaawo nabbi lwe yazaalibwa. Allah n'alaga ekitiibwa kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yagamba Muhammad bin Ishaq, yagamba nti fakanat Aminatu binti Wahab,
Mubimu ku bigambo mama wa nabbi Aminatu binti Wahab yanyumiza banne hina hamalat bi rasulillah mukaseera ke yali ng'ali lubuto lwa nabbi alayhi salatu wassalam ng'asitudde omutanda wa Allah yagamba nti utiyat Allah subhanahu wa ta'ala yamusindikira zimalaika nezimugamba ebigambo bino nezimugamba innaki kad hamalti bisayyidi hadhihi al-umma nezimugamba ono gwe weetisse yagenda okubeera omukulembeze w'abantu bonna nezimugamba nti fa idha waqa ala al-ard omwana ono wanaaba amaze okuzaalibwa faquli yogera ebigambo bino uidhuhu bilwahid mwekingiriza ne Allah asinzibwa mu bwomu min sharri kulli hasid okuva eri akabi k'oyo yenna anaamukwatibwa ensaalwa wa min kulli abdin ra'id n'okuva eri omuddu yenna atali mulungi yadhubu anni dhaid ayinza okutuusa ku mwana wange ono ekizibu ne bamugamba ebyo ebigambo nga yakazaalibwa beera ng'obyogera tebakomawo bamalayika ne bamulondera erinnya lya nabbi Muhammad sallallahu lyalina otuuma omwana ono n'agamba nti wasammihi Muhammada beera ng'omuwa erinnya lya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagamba li anna ismahu fi tawrati Ahmad kubanga yajja alangirwa mu Tawrati ne bakwesa erinnya lya Ahmad wasmahu fil injili Ahmad era erinnya eryo lye lyajja mu kitabo kya Isa Ahmad ekya injiri n'agamba wasmuhu fil Qur'ani Muhammad era erinnya lye mu Qur'ani ya Allah ligenda kubeera Muhammad n'agamba nti yahmaduhu ahlu samawati wal ard omwana ono agenda kwogerebwako ebirungi abantu byonna ebitonde ebinaawangaalira mu ggulu lya Mungu subhanahu wa ta'ala ne ku nsi kuno kitegeeza okwogerebwako kwe Allah subhanahu wa ta'ala yakumuwa ng'age erinnya lyokka litegeeza Muhammad omuntu agenda okwogerebwako ebirungi paka Mungu subhanahu wa ta'ala walikola ki paka Mungu subhanahu wa ta'ala walizingako ensi eno ne bongerayo ne bagamba nti olunaku maama wa nabbi lwe yamuzaala ra'at nuran adha'at minha qusura sham Allah subhanahu wa ta'ala yamufulumyamu ekitangaala oba yalaba ekitangaala ekyamulisa ne kiva e Makka ne kituuka ku mbiri z'e Sham Mungu subhanahu wa ta'ala ng'alaga ekitonde ekirungi ekisinga obulungi ekizaaliddwa ku lunaku olwo kati olunaku olwo we lutuuka buli musiraamu yenna akkiriza Mungu subhanahu wa ta'ala n'omwezi ogwo we gutuuka tetusobola kusigala kyekimu tetukusobola kusigala omwezi ogwo ne tuguleka ne gutambula olunaku ne tululeka ne lutambula nga tetwogedde ku mpisa n'ekikula n'ebyafaayo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera ey'okubeera nga tumwejjukanya nabbi alaihi salatu wassalam Mungu subhanahu wa ta'ala n'atakomaawo Allah naawe obulungi mu kitonde kya nabbi alaihi salatu mu butonde bwe Allah n'amuwa obulungi ne mu mpisa ze Mungu subhanahu wa ta'ala ngenda kumaliriza na kino okumanyanga Allah yawa nabbi obulungi Qur'ani yennyini nejjanga emwogerako ebirungi kyova baffe twewuunya abantu we badda ku nabbi waabwe ne bamwogerako ebirungi oli n'avaayo n'agamba nti mukisussa era muyitawo ekkomo ku nabbi wa Allah nga Qur'ani mwennyini Mungu subhanahu wa ta'ala yamutenda lwakuba abantu Qur'ani tugisomanga we twagala wallahi singa law qara'na kitaba Allahi biqulubina singa twali tugisoma n'emitima gyaffe ebigambo bya Mungu tetwali birese ne bigendawo ebiti Mungu subhanahu wa ta'ala yabeera nga ye kennyini alaga ebyenjawulo ebiri ku nabbi alayhi salatu wassalam fazakkahu fi aqlihi faqal Allah n'abeera nga yamutukuza mu magezi ge nabbi alayhi salatu wassalam n'abeera nga yatugamba Mungu subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ma dhalla sahibukum wa ma gawa oyo nabbi wammwe 24/7 yali soba tewali lunaku nabbi alayhi salatu wassalamu lwayitawo ne bagamba nti yali sobe essaawa zonna kyobola waliwo n'ekigambo ekigamba innahu lahu qalban idha namatil aynani lam yanami niwe yali nga yeebase alayhi salatu wassalamu omutima gwe gwali nga gutegeera byonna ebigenda muki ebigenda mu maaso Mungu subhanahu wa ta'ala wazakkahu fi ilmihi faqal Allah n'abeera nga yatukuza okumanya ko yawa nabbi alayhi salatu wassalam n'agamba nti allamahu shadidul quwa Mungu subhanahu wa ta'ala ow'amaanyi ye yamwesomeseza Allah subhanahu wa ta'ala wazakka basarahu faqal Allah n'atukuza amaaso ge n'agamba ma zaaga albasaru wa ma taga
amaaso ga nabbi alayhi salatu wassalam byonna bye galaba byalinga bituufu. Allah n'atukuza omutima gwe n'agamba ati ma kadhaba alfuadu ma raa, buli omutima gwe kye gwalaba mu kaseera ke yagenda osinkana Mungu subhanahu wa ta'ala tegwalimba ku byonna bye yalaba. Nabbi alayhi salatu wassalam Mungu subhanahu wa ta'ala wazakkahu fi akhlaqihi, Allah n'amuwa empisa ennungi, Allah n'abeeranga yazitukuza n'agamba nti wa innaka la ala khulqin azim, n'agamba gwe nabbi Muhammad mu bitonde byonna bye nali ntumye gw'olina empisa siziwangako kitonde kyonna. Allah n'amutukuza mu mpisa ze. Ekisemberayo ddala wazakkahu fi ismihi faqal, Allah n'abeeranga yatukuza erinnya lye ng'akaseera konna nabbi agenda kusigala ng'ayogerebwako binasil Qur'ani. Allah kennyini yagamba wa rafa'na laka dhikrak, Allahumma salli wa sallim alayhi, n'agamba erinnya lyo tulisitudde nga ligenda okwogerebwako ebbanga lyonna. Erinnya lyo tulisitudde abantu bagenda kwogerako ebbanga lyonna. Sa Mungu subhanahu wa ta'ala abeere ng'atujulidde mu baddu abasaalidde ne twogera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum tubu ila Allah wa ta'im min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. Tubadde ku bulungi bwa nabbi alayhi salatu wassalam ne tugamba omuntu Allah gwe yajja awe ebirungi weebityo, Allah najja ng'ateekateeka okujja kwe, omwezi gwe gwe yalabikiramu, Allah gwe yamwolesa eri ensi yonna. Tegusobola kubanga mwezi gwa bulijjo, era kikakata ku buli basiraamu abakkiriza okubeera nga twejjukanya obulungi nabbi alayhi salatu wassalam Mungu bwe yamuwa mu kikula kye ne mu mpisa ze. Allah subhanahu wa ta'ala yawa nabbi alayhi salatu wassalam obulungi mu mpisa ze ne mu kikula kye. Era basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim abalaba ku nabbi alayhi salatu wassalam ekikula Allah kye yamuwa ekirungi n'empisa ze batunyumiza ebigambo n'ogamba kale singa naliwo nange ne mulabako sallallahu alayhi wasallam. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ono yalinga ku lusegererwe kubanga maama we yamuwaayo nga mwana muto, n'agamba hadha khuwaidimuka unaisi fad'u lahu ya rasulallah. Olwo omwana agenda kuweereza Anas bin Malik, kati ono yeetegereza nnyo nabbi alayhi salatu wassalam. Naye yayogera ku nabbi alayhi salatu wassalam n'agamba nti dakharati rasulullahi sallallahu alayhi wasallam almadina faadaat minha kulla shay. Nabbi sallallahu alayhi wasallam olunaku lwe yatonnya mu kibuga ky'e Madina, Allah yajjuza ekibuga ekyo ekitangaala. N'agamba n'olunaku Mungu subhanahu wa ta'ala lwe yabeera nga abajjamu nabbi, Allah n'abeera nga yamubajjamu, ekibuga kya Madina kyonna kyajjula enzikiza. Anas bin Malik n'ayogera ebigambo bino ku nabbi, n'agamba nti wama masastu dibajan qat wala hariran alyana min kaffi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. N'agamba okumanyanga Allah yawunda nabbi mu kifaananyi ekikyasinza obulungi, yagamba sikwatangako kintu kiwewevu nga kiwewera bulungi. N'agamba kyenkananga kibatu kya nabbi alayhi salatu wassalam. Allah yali yamuwanga n'oba omuwadde buwissalamu, ekibatu kye Mungu subhanahu wa ta'ala yakikolanga kigonvu. N'agamba wama shamamtu rihan wala ambaran atyab min ruhi rasulillah. N'agamba era siina kawo ke nali mpulidde nga kawunya bulungi okusinga akawo ka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jabir bin Samura radiyallahu ta'ala anhu lumu yali atambula naye ekiro mu Madina, n'alaba nabbi sallallahu alayhi wasallam fi laylatin muqmira, mu kirongo omwezi guvuddeyo. Ekiro ekyo kye bagamba nti nga n'osuula koyini ey'ebitaano osobola okugirondawo oba ogiraba bulungi. Naye mu kiro ekyo nabbi yali ajja nga ne Jabiri atambula bw'ati, n'agamba nti faja'altu anzuru ila rasulillah, n'ensooka ne neetegereza omubaka wa Allah ng'ajja bw'ati, wa ila alqamar, n'amaaso gange n'engazza eri omwezi, fa anzuru ilayhi wa ila alqamar, ne neetegereza nabbi wa Allah ng'ajja, n'entunulira n'omwezi Allah gwe yatonda. N'agamba nti fa idha huwa ahla wa ahsanu min alqamar, yagamba nabbi yali musajja nga alabika bulungi nga n'omwezi tosobola gukompeyalinga ku nabbi sallallahu alayhi wa Allahumma salli wa sallim alayhi. Kati wekiba basahaba bamuwaana n'ebigambo ebyo ti nabbi yalina ekyenyi nga kyakayakana n'okusinga omwezi,
ne tujja wano ne tugamba anta shamsu anta badru anta nurun fawqa nuri. Abasiraamu ne bayomba nga basahaba be batwe bayogera ku nabbi sallallahu alayhi wasallam. Omubaka wa Mungu subhanahu wa ta'ala mukirize malize ku basahaba engeri gye batendamu nabbi obulungi Allah bwe yamuwa mu kikula kye ne mu mpisa ze. Waliwo sahabiya gwe bayita Ummu Ma'bad radiyallahu ta'ala anha, yayina era bbaawe nga bamuyita Abu Ma'bad, taata Ma'badi ne Ummu Ma'bad. Lumu nabbi sallallahu alayhi wasallam we baali nga bagenda okusenguka nga batambula bava e Makka bagenda e Madina mu lugendo ne basahaba be yali nabo, asookera ddala eyatambula naye eyamukuuma yali Abubakari, naye kwaliko ne basahaba abalala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bali mu lugendo olugenda e Madina, enjala yabaluma. Enjala webaluma ne balengera amaka ga Ummu Ma'bad ne taata Ma'badi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava yagamba basahaba be n'abagamba bannange mukkirize tukyameko wali tubeeko osanga mu makaago tunaafunamu ekyokulya. Oba n'aba balina entende tuzibaguleko, oba n'aba balina kisolo tukibaguleko tukisale, kuba enjala ekola ki? Etuluma. Bwe baatuuka mu maka ga Ummu Ma'bad basanga tewali kantu konna, naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atunuulira nga waliwo akabuzi akakonziba. Kyava yabuuza maama Ma'bad n'amugamba nti onzikiriza ompe olukisa nkakame tukanywemu amata. N'agamba ya Rasulallah, mubaka wa Allah, innaha sha aswabatuhu aljuhd. N'agamba akabuzi ako kolaba okalaba kakonziba konna kayala toyina mata g'osobola kukakamamu ne gavaamu. Naye temwerabira nti omukono gwa Nabbi alayhi salatu wassalam Allah yali yaguwa nga kyegukwatako Mungu subhanahu wa ta'ala ateeka mu buteesi mukisa. N'amugamba gwe tukkirize embuzi eyo tugijjemu amata tugikame. Omukyala n'abakkiriza. Nabbi n'abagamba muleete buli kimu kye mumanyi nti kisobola okugendamu amata. Ne baleeta obudomola, ne baleeta ebikopo, ne baleeta buli kimu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'akama embuzi, buli kyonna ekyali awo ne kijjula amata. Basahaba ne banywa ne bakkuta, n'ewaka n'alekawo amata abantu baawo amata ge banaanywa. Naye taata Ma'bad akomawo asanga amaka gajjudde amata. Kati wano we twagala okuwuliriza, abuuza mukyala we maama Ma'bad, amugamba owange gana amata ate tugajjeewa, ani agaleese? N'agamba wano wazzeewo omusajja mbadde simulabangako sallallahu alayhi wasallam. Kyava yatandika okubeera ng'ayogera ebirungi bya Nabbi alayhi salatu wassalam. N'agamba taata Ma'bad n'amugamba nkwegayiridde sifihi li aharifuhu, kwegayiridde ntendera omusajja oyo soko omudescribing munnyonnyole mutegeere bulungi. N'agamba nti rajulun dhahilul wadaa, omusajja azze wano n'akama embuzi yaffe n'olaba amata gano nga gajjudde ewaka. Dhahilul wadaa, abadde musajja nga Mungu subhanahu wa ta'ala yamutonda nga alabika bulungi. N'agamba nti ablajul wajh, Mungu subhanahu wa ta'ala nga yamuwa ekyenyi ekirabika obulungi nga kitangaala nga omusajja omutunulako nga musajja alabika bulungi. N'agamba nti lam ta'ibuhu thujla, n'agamba nti omusajja oli azze Allah yamutonda nga buli kimu Allah kye yamuwanga kyenkanankana nga kimala bumazi. N'agamba nti lam ta'ibuhu thujla, Allah yamuwanga olubuto lwe si lunene nnyo ate nga si lutono nnyo. N'agamba walam tazir bihi swa'la, n'agamba era Mungu subhanahu wa ta'ala yamutonda ng'omutwe gwe si munene nnyo ng'ate si mutono nnyo. N'agamba nti hasanil khalqi wal khuluq, Allah yamutonda n'amuwa obulungi mu kikula kye ne mu mpisa ze. Kyava yatandika otubulira ekikula kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. N'agamba nti fi aynaihi da'aj, Allahumma salli wa sallim alayhi. N'agamba we namwetegereza amaaso ge ewaddugavu wabadde waddugavu nnyo ne weeru wabadde weeru nnyo ate nga amaaso ge manene si manene nnyo. N'agamba wa fi ashfarihi wataf, Allah yamuwa obukooweekoowe buno nga buwanvuyirivu ate nga buddugavu. Tulina bakadde baffe abakyala babuteeka mu ssente okubeera nga babweteekako, naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah yamuwa obukooweekoowe obulabika obulungi nga buli nakyo nga si bujingirire nga buwanvuyirivu ate nga buddugavu. N'agamba wa fi ashfarihi wataf, n'agamba wa fi sawtihi sahal, omusajja azze abadde n'eddoboozi nga sendeekerevu, eddoboozi lye nga si ddene nnyo ate nga si lya wansi nnyo, nga watandika okwogera toyagala amalirize.
n'agamba wa fi unuqihi wata satwa, n'agamba ate mu nsingo ye Allah yagikola ng'ensingo ye mpanvu, abadde n'ensingo nga mpanvu. N'agamba wa fi lihiyatihi kathatha, Allah yamuwa ekirevu kino nga kikwafu nga kiddugavu ddala. Mungu subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wasimun qasimun, n'agamba wasimun, oli omusajja abadde mulungi. N'agamba nga woba oyagala otegeera omuntu omulungi waafaanana, obadde olina kutunula ku musajja oli azze wano, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti qasimun, Allah yamuwa yani kullu mawdi'in lahu akhadha qisman min aljamal. Allah yamuwa nga buli kiyungo kye yamuwa nga wokitunulako kirabika bulungi, ekyenyi kye kirungi, emikono gye mirungi, ebigere bye nga birabika bulungi, enviiri ze nga zirabika bulungi alayhi salatu wassalam. N'agamba nti azajjun aqran, Allah yamutonda ng'alina obukowekowe buno nga bukwafu ate nga buddugavu. N'agamba nti ahwarun akhal, n'amutonda Mungu subhanahu wa ta'ala ahwar, yani yamuwa amaaso gano ng'ewaddugavu ddala ate nga neweeruweeru ddala. N'agamba Mungu subhanahu wa ta'ala akhal, n'akola amaaso ge gano ng'oyinza okugamba galiko wanja. Mungu subhanahu wa ta'ala yatonda nabbi ng'obuviiri buno obwa wansi buddugavu ddala ng'oyinza okugamba busiigeko wanja. N'agamba nti shadidu sawadi sha'r, Allah yamutonda n'amuwa enviiri nga nzirugavu ddala. Nabbi alayhi salatu wassalam n'agamba idha samata alahu alwaqar, oli omusajja nga waasiriikirira waati olaba omuntu omwetowaze omukkakkamu. N'agamba wa idha takallama alahu albaha, ate nga waatandika okwogera bwati Allahu akbar, toyagala amalirize ng'ayogera ebigambo ebirungi. N'agamba nti hulwul mantiq, Allah yamuwa ebigambo nga birungi. N'agamba nti faslun, ng'ebigambo byayogera ekigambo nga kitono nnyo nga kiri precise naye nga kitegerekeka. N'agamba nti la nazrun wala hadhur, ebigambo bye nga si bingi nnyo ate nga si bitono nnyo naye nga bitegerekeka bulungi. Nabbi alayhi salatu wassalam n'agamba nti ghasnun baina ghasnain, Allah yamukola omusajja oli yabadde ne banne naye nga lyettabi mu matabi abiri ge yabadde ayimiriddemu nga lyettabi erirabika obulungi. nga kikyategeeza ti banne bano abasatu bonna be yali azze nabo ne basahaba abalala yali abayimiridde wakati, naye nga oba wakulondako abasinga empisa n'okusinga okulabika obulungi nga ye Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era n'ayongerako ekigambo n'agamba nti fahuwa anzaru athalathati madhharan, era nga Nabbi alayhi salatu wassalam wotunulira bano abantu abasatu nga Nabbi alayhi salatu wassalam yabasinga okulabika obulungi. Wa ahsanuhum qadra, era ng'olaba ekitiibwa kye bamuwa yasinga okubeera ow'ekitiibwa mu bantu bano. N'agamba omusajja oli gwe nalabye, n'agamba nti lahu rufaqa'u yahuffuna bihi, abadde ne mikwano gye nga gimwetoolodde nga gimuwadde obukuumi. N'agamba idha qala istama'u liqawlihi, wabaako ekigambo kyayogera bonna basiriikirira ne bakola ki? Ne bawuliriza. N'agamba wa idha amara tadabaru ila amrihi, ate wabaako ekintu kyalagidde bano bonna basahaba be yabadde nabo nga banguyiriza okubeera nga bateeka ekiragiro kya Nabbi alayhi salatu wassalam mu nkola. N'agamba omusajja oli mahfudun mahshudun, omusajja yabadde nga baali nabo bali attentive ku kintu kyonna kyaba bagambye ate nga bali wiringa okubeera nga bamuweereza basahaba Nabbi alayhi salatu wassalam be yali atambudde nabo. N'amaliriza nga agamba nti la abisun wala mufnid, omusajja oli Allah yamukola nga si wabbogo ate nga si mukambwe, nga wasirika tolaba muntu alina busungu ate watandika okwogera olaba omuntu omukkakkamu ddala. Wetutandika okutenda Nabbi alayhi salatu wassalam tuyinza okutwala olunaku lwonna nga twogera ku Nabbi alayhi salatu wassalam. Naye mukkirize malirize n'ebigambo bino ti basahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, ebyo nakale sooka obireke, sooka obiveeko, naye wuliriza wano we wali ensonga enkulu. We bamala okutegeera ekyengera n'enkizo ya Nabbi alayhi salatu wassalam nga Allah we yabagamba nti laqad manna Allahu ala almu'minin, Allah yaba bakkiriza ekyengera ekikyasinze okubatumamu omubaka n'abasomera Qur'ani n'amateeka ga Allah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ate nga baali mbubuze obutagambika. Nabbi Allah n'amuyisizaako ne baluŋŋama. Bwe baamala otegeera ekitiibwa kya Nabbi baakola batya? Basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, Nabbi alayhi salatu wassalamu lumu yali atambula fawajada halqatan min ashabihi,
Nasanga baswahaba nga bakuŋŋaanye batudde mu muzikiti. Nabbi nga we mulaba wano we tukuŋŋaanye olwaleero nga tutudde mu muzikiti. Nabbi n'ababuuza ensonga eyali ebatuuzizza. N'abagamba nti ma ajlasakum, kiki ekibatuuzizza wano? Ne bagamba nti jalasna nad'u Allah wa nahmaduhu ala dinihi, tutudde wano nga tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala, nga tumutendereza tumwogerako olw'ekyengera kye yatuwa ekyokubeera nga tuli basiraamu. Ne bongerako ekigambo ekirala, wama manna alaina bik, n'okubeera nti gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yakutuwanga ekyengera. Ensonga bbiri Nabbi ze yababuuza ne bamwanukula ne bagamba Nabbi ekitutuuzizza wano kwebaza Allah obusiraamu bwatuwadde. Nkakasa bulungi abazze wano kyekimu ku bigendererwa byaffe. Ekyokubiri okwebaza Allah ekyengera gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nti Allah yakutuwa. Ze ensonga ezo ebbiri Nabbi ezitutuuzizza wano. Abange waliwo ekituleese wano okuggyako ezo ensonga ebbiri. Tuzze wano okwogera ku Allah, Qur'ani egenda kusomwa. Tuzze wano kwebaza Allah ekyengera kya Nabbi, tugenda kumusaalira, tusome ku byafaayo bye nga baswahaba bwe bayanukula Nabbi alayhi salatu wassalam. Nabbi n'abagamba fa inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, n'abagamba nze sibalayizza kubeera nga nkwenyakwenya n'okuyisa amaaso mu kikolwa kino kye mbasanze mukola. N'agamba nti naye fa innani atani Jibril, n'abagamba nti zigiddwa Jibrilu alayhi salatu wassalam. N'ayogera ebigambo bino n'agamba nti inna Allaha yubahi bikum malaikatahu, n'agamba nti mbakakasa ekintu kye mukoze okuŋŋaana okwebaza Allah ku kyengera ky'obusiraamu n'ekyengera kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yenyumiriza mu kikolwa kye mukoze. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala naffe yenyumirize mu lukuŋŋaana lwaffe luno olw'okwogera ku Nabbi. Allahumma amin. Ekisemberayo ddala omu ku bamanyi b'obusiraamu Ibn al-Jawzi alayhi rahmatullah yafa omwaka gwali gwa 597. Kitegeeza wetubala ku kalenda y'obusiraamu, wetubala olwaleero tuli mu mwaka gwa 1446. Kitegeeza omumanya agenda okwogera ebyaliwo ku haramu y'e Makka n'ebitundu by'abasiraamu ebisigadde. Wetubala omwaka gwe yafiiramu wakayita emyaka 8+ bye byasa 8+ emabega. Naye atunyumiza abasiraamu we baali beeyisa mu mwezi gwa Nabbi Muhammad sallallahu nga gutuuse. Yagamba mu kitabo kye ng'ayogera ku kuzaalibwa kwa Nabbi alayhi salatu wassalam, yagamba nti mazaala ahlul haramaini asharifaini, yagamba nti kyali kimanyikiddwa yali nkola y'abantu abawangaalira ku haramu ebbiri, haramu yawa ey'e Makka ne Madiina. N'agamba nti wa Masiri, n'abantu abawangaalira mu ggwanga ly'e Misiri, wa Shaami, n'abantu abawangaalira e Shaami, wal Yaman, n'abantu abawangaalira e Yaman, wasaa'iri bilaadi al-Arab, n'abantu abawangaalira mawanga ag'Abawarabu n'agaalimu obusiraamu. N'agamba nti min mashiriki al-ardi wa magharibiha, mu mpuyi z'ensi zonna okuva mu east ne west, amawanga gonna edda omwezi gwa Nabbi we gwatuukanga baakolanga batya? Yagamba nti yahtafiluna bimajlisi maulidihi sallallahu alayhi wasallam, baakuŋŋaananga ne babeera nga bejjukanya ku lunaku Nabbi sallallahu alayhi wasallam lwe yazaalibwa. N'ayongerako ekigambo ekikulu n'agamba wayahtamuna ihtimaman baligha, ne babeera nga baawaayo amaanyi n'okuwuliriza ala simaa'i, okuwuliriza ebyafaayo bya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, wal qiraati, n'okuwuliriza abasoma ebyafaayo bya Nabbi alayhi salatu wassalam. Nga kiki bagendereramu? N'agamba nti yanaaluuna bidhalika ajiran azima, nga kye bagendereramu okubeera nga bafuna empeera ey'amaanyi, wa fawzan azima, n'okuba nti bakakafu nti kye bakola bajja tuuka mu maaso ga Mungu subhanahu wa ta'ala nga bawanguzi. Kati mbakakasa omuntu yenna awaayo amaanyi ge ayogere ku Nabbi alayhi salatu wassalam, abeere ng'akuza olunaku Nabbi alayhi salatu wassalam lwe yazaalibwa, n'okubeera ng'awa ekitiibwa omwezi Nabbi alayhi salatu wassalam gwe yazaalibwamu, ali kubukkiriza era ku busiraamu. Saba tubeere nga tubeerawo
fenna tujulire ate twogere ku nabbi alayhi salatu wassalam, tubeerewo nga batujjukanya ebyafaayo bye, tubeerewo tufunemu ekyokuyiga mu mbeera nabbi ze yawangaaliramu, mu mbeera n'ebitendo Allah subhanahu wa ta'ala byaweera ng'awa nabbi we alayhi salatu wassalam, kubanga yali nkola y'abatusookawo abalongoofu. لقد أمان الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على حبيبه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خير أمته واستلنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدعه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا من بركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين، إلهنا توفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.